Banna ekitalo nnyo kitalo ddala olw'okuviirwako omwagalo w'abangi Hon Kato Lubwaama. Nnaku z'omwezi ziizino ziri 6 naye bannange olunaku olwaleero eggwanga likeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'okuviirwako Kato Lubwaama. Hon Kato Lubwaama oba omukulu ono omulongo Kato Lubwaama yaliko mubaka wa paalamenti ow'e Lubaga. Abadde musajja awagira ebyokuyimba, abadde munnakatemba, abadde omuntu gwe bakosa nga analyst mu ngeri endala, ebyobufuzi nga yeewuuyo, byakatemba yeewuuyo, music ayina n'ennyimba. Kato Lubwaama olunaku lw'eggulo yabadde mulamu era ayina ne interviews ze yakoze budde bwawungeeredde, n'ate embeera yatabuse mu budde obw'ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Era amawulire ge tukeereddemu olunaku lwaleero nga batunnyonnyola nti Kato Lubwaama embeera yatabuse era n'abeera nga yavudde mu bulamu bw'ensi. Bannaye ekituwo ekyokuyiga nti okufa Mukama Katonda yaba yakutegeka era yakumanya ate yaba amanyi tayimu wakutwalira. Emyaka egiyise emabega Kato Lubwaama ono olulumbe lwamubala embiriizi era alina obubumbe olw'omutima. Era n'abeera nga afulumizibwa mu ggwanga lino erya Uganda n'agenda mu maaso okubeera nga ajjanjabibwa. Embeera neetatambula bulungi nnyo, era bannayuganda abaakungibwa okubeera nga basonda akasente okulaba nga Kato Lubwaama adda mu mbeera abeere nga ajjanjabwa omutima. Era abantu bakuŋŋanya akasente akawererako ddala, n'abeera nga ate yadda engulu n'akomawo n'abeerawo n'atuuka n'okwesimbawo ku bubaka bwa paalamenti, era n'abuyita obwa sayidi z'e Lubaga eyo. Era akalulu yakanonyanga agamba mumpeeko nange ngende endyeko. Kati so Kato Lubwaama tebamuwa akalulu n'agenda n'afuka omubaka wa paalamenti n'abakiikirira era n'atakala nsobi era n'alyako n'amala n'avaayo era yayita mu kibiina kya DP Democratic Party n'avaayo n'akomawo. Era ekisanja kyali kimu kyokka kye yamala mu paalamenti, teyadda mu paalamenti. Kakati munnange Kato Lubwaama n'atandika okuddambya Kameddewe Katemba obwana bwa Nuupu obwana bwaki bwe bityo ng'abantu be bamumanyirira, abantu bamumanyirirayo mu mbeera ye bwetyo. Emabegako awo ng'amaze okuva ku bubaka bwa paalamenti Hon Kato Lubwaama yaddamu n'alwala n'afulumizibwa mu ggwanga lya Uganda n'abeera nno obubi nno ebya ddala, n'agenda amaaso okuba nga ajjanjabibwa. Nabo abagezako kugamba tumusondere sente biki era bwe yali ngadde engulu bw'ati n'avaayo n'agamba obwana bwa Nuupu temunsondera nze waati mwemumanyi. N'abeera nga akomezebwawo ku butaka n'abeerawo munnange. Naye ate Allah akibar, Mukama Katonda w'amaanyi bw'abadde annyuka obulamu bw'ensi omulundi guno talwadde bino byabadde alwalanya. Kuba olunaku lw'eggulo yalina interviews ze yakoze nga waali mulamu era ziri updated nga ziraga ebbanga ttini nnyo Kato Lubwaama nga waali mulamu. Munnange enkya y'olunaku olwaleero ate siga amawulire ge tukeereddemu nga batugamba ate muwoza kyali wammwe teyasiseemu, yannyusa obulamu bw'ensi eno, yafudde. So ge amawulire agala bagenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. So katugende tulaba ate nga tukola ebiddako naye Kato Lubwaama we twogerera mu entertainment industries embuyagezika z'engoye ono agoberedde jjajja Ichuli eyakubwa amasasi naye yali wa entertainment wa byabufuzi bwatyo wakatembatemba wa comedy. So omukulu ono munnange agoberedde jjajja Ichuli ali wa kuziikibwa mufu lufufululu. Kitegedde sembeera bwetyo bweri beera ngoberera omukutu gwaffe guno tugenda kuba nga tutuuka mu ddwaliro n'okwongera okukola emboozi ndala zigenda obeera nga zigiye zikwatagana ku kino. Zisonko Muhammad n'ekitalo nnyo kitalo ddala. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.